Webalanyo Evelyn Nacheju kituufu emirimu gizeemu okubanga gitambula mu kibuga Kampala era tutambuddeko mu bifo ebyenjawulo mu kibuga wakati okulaba embeera nga bweri naye abantu abasinga bagamba naddala abasuubuzi nti abantu mwe bali mu kibuga abatonotono ab'omuswaba abantu abasinga bakyali mu byalo so nga n'abandi bakomawo bukomi era ng'amaduuka agamu ge tulabyeko bo gakyali maggale abasuubuzi bategeezezza tubayizaamuko nabo nti abantu mwe bali naye tebanatandika kubanga ate bagula so nga mulimu abatonotono abagula embeera y'ekibuga yo yakimpoowoze akalipagano katono era nga ebidduka bitambula bulungi nnyo so nga n'abantu nga bw'olaba nti nabo batambula bulungi nnyo erudda wano wendi ndi ku mini price oba mu kikuubo abasinga bebamanyi nga mu kikuubo era nga bw'olaba nti abantu bo batambula embeera yakimpoowoze ddala abasuubuzi bategeezezza nti tebanagula era nga mu ngeri y'emu twogedde nabo ne bategeeza ne ku nsonga ey'emisolo nti mu mwaka guno omujja basuubira okuba nga emisolo at least gikendeezebwa basobole okutambuza obulungi bizinensi zaabwe wano wendi nga bw'olaba ekifaananyi ekyo nti be bamu ku bannayuganda abakomyewo okuva mu bitundu ebyenjawulo abaali bagenze okuba nga ate bajaguza ennaku enkulu eza Ssekukkulu saako n'okukuza olunaku oba omwaka omupya era nga agamu ku maduuka nga bw'olaba nti magule naye abantu tebanatandika kujjumbira kubanga ate bagula ebintu okusinziira ku basuubuzi so embeera ekyali yakimpoowoze abatambula bo batambula buli omu adde eno wansi ne waggulu naye nga embeera bwetyo bweri ebyokwerinda mu kibuga akati sinaba kulabako babakwerinda nti ne ku mulyango oguyingira wali mu kikuubo ab'ebyokwerinda tebaliwo so nga ate gye buvuddeko babeerangawo ne balabika nti bakebera buli ayingira mu kikuubo kino oba ddala asaanidde okuba nga ayingira bwe kidda ku nsonga ey'ebyokwerinda so embeera ekyali yakimpoowoze ddala tugenda kuba nga tuwayamuuko n'abamu ku basuubuzi saako n'abatwala abasuubuzi mu kibuga Kampala ne Uganda okutwaliza awamu batubuulire bye basuubira mu mwaka guno ng'abasuubuzi batubuulire biki ebigenda okukyuka mu mwaka guno era batubuulire na butya bwe beeteeseteese ng'abasuubuzi okulabika ng'ate batwala bizinensi zaabwe ez'enjawulo mu maaso so nga bwe nkutegeezezza embeera yakimpoowoze ddala abasuubuzi bakaaba nti abantu tebannakomawo bulungi naye balina essuubi nti bwe banaaba bakomyewo bajja kuba nga batambuza bulungi emirimu gyabwe ate nga bo abatunda ebigenda ku masomero nabo beesunze nti akadde konna abaana bajja kuba nga ate baddayo ku masomero olwono balabike nga bagula ebintu babawagire basobole okuyingiza ku kasente ebisingawo byonna ngenda kuba nga mbikuŋŋaanya nkulaga ekibuga Kampala ku ludda olw'abasuubuzi nga bwe kiyimiridde olunaku luno olwokubiri mu mwaka 2024 njagala nzireyo mu studio owa Evelyn Nachejwe obeere ng'ate oyongerayo abalabi baffe n'amawulire gy'otobadde nze Sandra Nabaggala ndi wano mu kibuga Kampala wakati nga ndi ne Davis Muhumuza akuweereza ekifaananyi ekyo. Kale Sandra Nabaggala ne Davis Muhumuza mwebale nnyo okututuusaako ebigenda mu maaso awo mu kibuga Kampala. Sandra Nabaggala nga bw'agambye